Bino biri ku kyalo Sinda mu luka gwe Kabimbiri mu ggombolola y'e Kasawo mu disitulikiti y'e Mukono. Famire y'abantu 10 bwegobeddwa mu nnyumba nga kati basula wansi wa muti. Kino kiddiridde omujjwa Nicholas Jemba okutabukira kojjaawe Budala Mayengo, mukyala we Margaret Kafuko n'abaana baabwe 8 n'abagoba mu nnyumba eyazimbibwa ku butaka bw'aba Mayengo, bw'atyo n'agisibako ne kufulu. Kale z'ensonga ez'omukyalo oyo asula bweru awo era enjoka gimuggalira bamugamba atambula agende n'abaana kye bamuzaala. Abaana agamba nti ataata w'abaana wano yewaabwe nakomyawo abaana mu bijja ewaabwe. Ng'agenda ku poliisi Nagalama mbubbawo ono agenda muti mulambo bamuzinga mu maka ge. Twali tuli awo nga banona bbaawe nga bamutwala Nagalama era nakati akyali ku poliisi. Bano bali wabweru. Kigambibwa nti ennyumba eno Jemba ye yagizimbira nnyina omugenzi Namuddu, mwannyina wa Mayengo, era Namuddu bwe yafa Jemba kwe kugiteekamu omukyala eyali mukwano gwa nnyina agikuume. Kafuko n'abaana be okuli ow'emyezi 8 nga basangiddwa wansi w'omuti we baakubye enkambi ategeezezza bw'ati. Batwale ewaffe gye banzaala Jembe mbatwale gwe tolinaako wamwe gye bakuzaala gy'oba ositula abaana obakole ki obateeke. Ne mbagamba nze sijja kutwala abaana kubanga kitange si yanzaalamu ki abaana wano we nabakomyawo ekika kyabwe balina okukola ky'okubeera. Mu ngeri y'emu abooluganda ku kyalo kirowooza mu kibuga Mukono baliko ennyumba ya muganda waabwe gye bamenye oluvannyuma embaawo n'enzigi eyibaddeko ne babikumako omuliro nga bamulanga kuzimba ku kijja ate ng'ettaka lya kitaabwe alitunze okulimalawo. Tayimbwa atunze ettaka ly'ekijja lyonna alimazeewo. Akitunda n'abantu etamanyi bayambisa erosi ne babulooka. Abooluganda bano nga bonna baana b'omutaka George Kawuki Mulowooza bagamba nti muganda waabwe George Kawuki Kitayimbwa atabaddeewo yakozesa omukisa gw'okuba nti alina amannya agafaanana n'aga kitaabwe n'ajingirira ekyapa ky'ettaka lya kitaabwe eriweza yiika 8 n'alitunda mu bitundutundu nga bo ne kitaabwe tebategedde. George Kawuki Kitayimbwa ate ono original ye George Kawuki siniya Mulowooza kaakati yeeyambisa erinnya lya George Kawuki bw'asayininga transfer n'afuna baddiira be basala n'abettaka mu mannya ga George Kawuki kati yaliza ddali mu mannya ga George Kawuki Kitayimbwa. Bagamba nti oluvannyuma bamusuuza yiika 13 ne bakanya nti za kijja wabula ekibajja enviri ku mutwe kwe kuwulira nti alina omuntu gwe yaguzizza awali ekijja awasigadde n'azimbamu ennyumba ye. Poliisi etwala ekitundu kino etuuseeko mu kifo kino ne baako byewandiikanga naye terina muntu gwekutte. Badru Kyewalyanga ne Sawulo w'okulira be bakusakidde eggulire lino ku Bagobeddwa TV.